mwe baana mmwe mwe mutunuulira lama ebigambo byayogera alinga eyagudde eddalu abulako kweyambula. Allahu akbar. Ngamba lama wana amawulire hasi malungi agava wali eri ku Fangon Forest wetwogerera saawa zineno lwamawandazi eyavuma Babi Kyagulanyi wamu n'abaana ba Babi Bobi Wine byonna mu maaso awo mbikuletedde amaziga agamuyiseemu olowooza tatandise okugwa eddalu. Video njagala paying attention kubanga mulimu bingi ebyokuyiga naye nga tetunagenayo akatambi kano mbadde nsaba okampeleka like kasotambula katukira bonna banjagadde okumanya kweno information naddala Team Babi Kyagulanyi wamu mu Bobi Wine obutegata obutagata family ye ku nsonga za politics. Eno video ekenda kuba mpanvumuko naye mulimu bingi ebyokigenda olwaleero kigambye okubanga Ramawandazi bukyangayani okwogerera omukulu Babi Kyagulanyi wamu n'abaana be yabavuba ebigambo byali bingi nnyo. Ndowooza video nazipostinga gwatagira Babi benkugamba nti subscribing so that wentekayo video berenga ofunirawo latest information nakunga benkugambye olwaleero ebibye hasi birungi kigambye kubanga ayogera bitakwatagana era nga wetwogerera saawa zineno baagala n'okumutwala butabika wano wenyini wenyongera okubuuza nengamba nti nobuli avuma Bobi Wine avaayo n'afuna ebizibu gwe lwaki obeera omuyingira kikyo kyennyini ekyanewunyisiza ku Eddie ababana kye bamukoze videos mu maaso awo ogenda kubanga naawe obyerabirako naye nga sinaba kubalwisa sokola video omale ompendowooza mu comment section. Ramawandazi anaasobola Babi Kyagulanyi tungo oba nedda mwe baana mmwe mwe mutunuulira lama ebigambo byayogera alinga eyagudde eddalu abulako kweyambula. Allahu akbar. Ngamba Ramawandazi nabagamba kasovuma Bobi Wine obulamu bwonna bwonooneka obulwako n'omuntu akuwa amazzi buli wogenda bakusenza luti la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Bobi Wine tavumwa. Bobi Wine Katonda yamuteekako feva. Bobi Wine wetulaba bulabi video zo embiri ziva ku mutwe nempulira essanyu nga linzita. Ramawandazi teleera weesulise ogenda kuba wonywa amazzi emirembe gigenda kuggwako. Kankubuulire lama nze nali nvuma Bobi Wine naye namuvaako obulamu bwange bwatereera. Twali tuziseeko omuntu yenna ku kijja kya Sentamu nga tumuziika kuba politics. Nomanyi family emekezi fiiriddwa abantu. Waliyo wa family ya Sentamu yenna yali abuze n'alema kuddamu kulabika paka na guno gwaka nga kulwa politics. Nomanyi abaana bameka ababuze omanyi family emekezi buliddwa abaana. Nga naawe okera weeyita muganda wa Sentamu Bobi Wine neye ndowooza neye ntegeera. Bwe tuyita Bobi Wine nti mugezi gwe n'owulira bubi lwaki babimuyita omugezi nga muto wange balinga bagamba nze ndi musiru lwaki toba musiru neye ntegeera. Babi yakikola ate okuwangaalira mu bano bamulamu abalinga ennyindo z'embwa. Bulijjo simanyi bwenkera nenga wa Bobi Wine nti mugezi tekiruma ba NRM bokka ni mu baganda be bennyini family members imagine ate bakulu be nabo kibaluma bawulira bubi. Politics atumazeeko emirembe politics abamazeeko emirembe gwokabira mirembe nga abantu bali mu kufa. Gwokabira mirembe politics abakyankalanyaza nga family temukyateera bulungi ngena abantu bali mu kuluzinga bulamu abantu babulawo. Eddie awo tulimbye sigwa wandirowoozeza mweyentegeera. Bino biri serious. Muganda wa mavudde yawo ndiro omumuli gwensi oyo takyalina muganda wamwe muganda wansi taata wansi abantu bamulabira mu kifaananyi kirala nnyo. Tosobola kuvaayo n'ogamba nti oli muganda we with that kind of thinking imagine. Lwaki tetukkiriza nti muganda baganda ba Bobi Wine ffe betumanyi be bano basenyonyi bawaisa Nfumbiro balubongo ya those are his real brothers. Ne abamu mumwe nope. Ebyo nno nga tubitadde ku mabbali mulowooza teye alina skin tebagala mugulira amadika ebintu bya Uganda azezi binsobedde sente z'omusolo bazikozesanga we baagala wenyini nyogera n'okujjukiza Haji Abudu walinyo okulombereddwa gwenanga oleyo n'ebizibu namba eri abo 0752447156 otumukubirako ku WhatsApp wano mukubira direct nabe nanga kuyamba ku bizibu byonna oyo abimala takozesa bikola bya kirogo gwe nanga oyina kadata kange nguyagala kumpereza namba yange 0743759373 awo wenyini nanga osobola okuntukako n'oterako kadata namba wanda boy sigenda
Bannayuganda kubanga nkisukawo waneno njaga basooka owulirize nsonga zineeno male nkuleetere n'ensonga eza Alien Skin okubeera nga bamuwa emmotoka ngeri Amadi baagala kubanga bamufanyaganya omukulu amanyikiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi n'ekimanyi tebajja kusobola. Sooka owulirize Hajji Abudu male nkupulengere video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Hajji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 7 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alien Skin bagenda bonaabona nga ne mukama waabwe kw'otadde nze banzije mu kamwa kaabwe. Na deno kino njagala kikugamba. Ndi musajja oba ndi munyarwanda oba ndi muhimu oba ndi munyamulenge kyonna kye kiri ky'oba okitwala. Tekisonyiwa mpaka nga Katonda akuwadde ekibonerezo. Omuyaayo oyo yandabisa n'aŋŋamba ani yakuyita ombeererewo ye obadde ojja wano oli muyimbi kati Katonda amusasula kutuuka ku ssaawa esemba yafukamire yeetondera abantu bazaayiwa omusaayi gwabwe. Ekyo nakyo kigenda okukukubya mbu osimanyi wagambye kati ankuba aleke ng'alaamya ebibye ekyo nkikubuulidde nze siri nte ayina entegeka eyo kati kano kankakugambe agenda okunkuba ne bw'abeera Alien mukama waabwe alaame ankubireka balaba jeno tuba jeno tuba mbanene asaba security njagala security newe basikiyina bati baakyakusigalayo mabega bwalinza ankwatako ajja kisasulira oba enalabye zikadama mbu zijja kurogabaho nze ndi mwana wa Nabbi Samuel Kakande tebandoga ne bataata baffe abato baali batuloga nga batwala ettaka lyaffe esaawa zino zaabasinga obugagga mu kika ekyo kankikubuulire kati ezo ziwambwa naye nze ndi wa Alien Skin naye abago amaanyi gayogeza bakulaba jeno tuba miitinga jeno kati bajja tuwulira saa zino omanyi we tuli kati jeno onootambulanga naye oba kubanga nze bankwateko kyokka nze kyenjagala bamutezenga akama bankwateko bajja tegeera jeno ojjukira Alien Skin entalose ne kwata paraso saki kugamba wangamba kati na kino njagala okinootinge teri mwana agenda okukwatibwa ng'ava mu district y'Iganga because of Alien Skin kano kanootinge